nti mujja kwagala omwana oyo nga naye wakubuuza ensonga nga tojja kugiwa nkulaga bwa musisi obutegeere bwe bwalondo bamu ababwa direction nti kwato atasobola buwa bwa direction bwe bujja bumaamira bwe bumaamidde naye bumala ne bulaga naffe butuwa bubonero bakubeera ne bwoyogera tewaba kyakukola okitegedde ndimogera ku makyalo gamba nti obwomusisi bwayambala Robert Kyagulanyi Ssentamu iye bwamwambala nti n'abalina emmundu nga bakuuma bali mwagala kuba butudde mu ye kati busisimula ne buyita mu nsi bukuyita mu magulu Bobi Wine aliko obwamusisi obwasisimulwa abantu bwe butudde mu nsi bwamutuulamu ne bumutuulamu ne bumukatamu beppaba awo nga se anti kyo bwekityo bwe kiri era ogamba kati mu bubone ki bwe mwamulabirako ne mugamba nti ddala obwamusisi bwavubuka mu Kyagulanyi eddoboozi ekyabulamu bwa Katonda ekyabula teyazzayo ddoboozi kati alisiza abantu abatono mufuna bulungi abalala nga waliwo omwami atera okujja wano infact nakafuna abantu babiri mu bantu abaliko obwa Katonda nga bayambala nga bapasita ekya pasita beyita kyeyita omu bamuyita Nsaale atuddemu bwakabona omulala bamuyita bampadde n'erinnya lye ery'obwomwoyo naye yakugamba ye kalungi naye nga siri erinnya lye ery'omwoyo eryamuweebwa babuuzisa mukono gwa ddyo si gwa kkono wano tubuuzisa mukono gwa ddyo si gwa kkono wabwe yagadde okumbuuzaako bulijjo gwasomesa naye nkiriza nkusomese okkiriza bbi gwe nkuttemu ebbanga lyenna mu kwagaliza akusaabaana kiki otegeeza kandi buli mukono ogwesangula ennyuma omukono gwa ddyo gwe kusangula osanguza mukono ki ennyuma omuntu bwakunyiza omukubisa mukono ki ddyo onyomesa mukono ki ng'osonga mu muntu ddyo kamala byonna buli kyogerako ddyo nkyalina nno olugendo lunene simanyi oba obudde bunaatumalako ekisipokono kubanga ebintu by'obwa Katonda byonna mubikola nga biri upside oba gwabisulika so mwami kalungi nkusaba vunnama amaanyi g'otuddeko gaabwamulengera mu bwakawumpuli ono mulokole nsumba nabwakabaka bwobaka no njagala kwa information nti Pastor Ronnie mukwano gwange by the way abulira njiri ya bwa Katonda era kirizira mu nkomerero ne Yesu Kristo era kyokagwe byoyogera bifa against ye anti mu creation yensi omwoyo gwa Yesu gwaliwo nga musange Yesu yatula mu mwoyo gwa busange okitegedde tensi yabera banga dene nga temuli bantu kati emiyo nga ate gyo mwegiri mu nsi kati omwoyo gwayambazibwa nabbi oyo ne bannabbi bonna gwali nga mwoyo gwa busange bwe njogera omusange okitegedde nakikunyonnyolako nti mu bwa Katonda omutonzi ye nga ye Senkulu tumutwalira mu kiti kye ne tuzaako emyoyo gy'ebiri gye yateekateeka omulundi ogumu egya ddabolo nga be balongo b'ensi ne tuzaako emisange gye onfuna bulungi bwetwogera ku misange tubaliramu bano bonna emyoyo gye nakugamba egyalibwawo muvubuka muto oli mulaba era omukolo gukola munaku nnya okuva leero ngenda ngukola ogumaniza n'okutukuza ekkubo nzikati oba ontabulawo ogwawa kati awo olabe yandibadde ajja alabe pulezidenti aliko wano naye olwokuba nti pulezidenti bwa Katonda aliko wano tatudde mu kifo kyalina kukola ki kutuulamu kati alina kusinkana atuddewo mu kifo kyono nomubitegeera mutya simanyi tulaba obusamizi obuwedde si busamize bino byakutegeera bwa Katonda Kawanga semwogerere wali omumanyi naye lwaziyo ku mulama nabadde nze kulaga abantu tugenda byogerako nga tumaliza Kawanga semwogerere wali omumanyi Paul Paul Kawanga semwogerere yali president yawangula akalulu ko ekinana kalulu ako kabbibwa berulimi olumanyiddwa ensi ne kabbibwa eyabba akalulu ako n'atula ku ntebe ye naye Kawanga bwe yafa bamukubira emizira n'emizinga ng'omukulembeze abadde akolaki abaddeko ng'obwa Katonda bwe bukulaga nti yoli ye Katonda gwe yateekawo ng'omukulembeze era bwe yali oli avaako entebe teyasigala nga nkalu era omutonzi n'atuuzaako omulala
Kati laba bano mufaananyi endowooza. So magundi eyo. Onagamba nkoze ebibi nfaafa naye ekibi ky'okulokoka nsaba Katonda akinsonyiwe ennyo mutuufu. Mbonnasobya. Osanga abaana abato mu batutte bali eyo buli sinti no bagobereza sina bagobereza. Nifakati kankubulize sina bagobereza sina na muntu angobereza. Olina okukkiriza. Singa nali noonya bagobereza. Amazima ga Katonda kubya nagawano byenkola mu bulamu bwange. Mu bwa Katonda singa tewali wano musumba nsinga kuba na bantu bangi. Export TV to the world.